نسيككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله تبارك وتعالى من سورة البقرة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. من القرآن ما يقول لك سنة عرفة فإذا أفضتم bemba malize emikolo ekisookerwako ekyogadde weggulo nga bali mu lusenyu olw'emina n'abagala bagende mu lusenyu oluyitibwa arafa era nga lwe lwaleero. Ekisookera ddala ebigambo byogeddeko awo byogedde ku topikisi nnya nga buli topiki yeetekedde ekikanga 25. Lwaki bayitawo arafa ebyafaayo ezo ekikanga 25 kinyonyola ebyafaayo byawo nazo 25 okujjako ebirimu ebyangu abaliyo bakola ki naffe bataliiyo. Olwaliro olunaku lukulu era lwe lunaku olusinga mu mwaka okuba olw'ebbeeyi mu biseera eby'emisana. Lailatul Qadri kyekiro ekisinga ebbeeyi mu biro ebikola omwaka webyawukanira. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti alhajju arafa, empagi ennene okutudde emikolo gya hijja lwe lusenyu arafa okugenda mu kifo ekyo. Era bwe twogerera kati abantu bakyali mu keetalo nga basi zibasomboola bajja mu lusenyu mina obayiwa mu lusenyu arafa. Mulimu abakyali emina batanagendayo bangi anti millions. Basi zitwala ne ziyiwayo ne zidda ne zidda. Kati nga bw'omanyi olw'okuwunjiza okuba mungi muba ne kajjaamu. Ekyo kigenda kutambula ddala mpaka kumpi ssaawa nga 9 ziryoke ziggweeyo. Oluusi ziba zaakaggwa naye ntandika obbajjawo. Waliwo twaliko n'omugenzi Sheikh Muzata Allah musaasa ne tutuuka mu 11 mu lusenyu arafa. Ezo kawungeezi jaamu. Kati ate wayitawo katono Magribi n'etuuka nga balina okugumbuluka ate nga tulina okugumbulukuka naye tekirina buzibu kyonna ky'oba osobodde. Oluusi olusenyu arafa oba luyingidde dda naye nga tunatuuka mu wema gy'olina okutuulamu gy'olina okubaamu eya Uganda wali ne fulaga yaffe. Kati abali eri bali mikolo era dakika ntono nnyo bajja kubasala dhuhuri n'asiri bagende mu maaso n'emikolo kubanga bazisala bazigase naye bo tebaasiibye. Naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyami yawma arafa bi arafa. Nabbi yaziyiza sallallahu alaihi wasallam okusiba olunaku lwa arafa ku bali mu lusenyu arafa. Kati bo tebaasiibye. Lwaki tebasiiba? Okusiiba kunafiya kuleeta okusumagira okunyiiga obutabeera oke ate ng'emikolo gya hijja gyetaaga amaanyi. Kati balina okulya n'okunywa bafune amaanyi agakola emikolo egya hijja. Kati bo tebaasiibye bali mu kutendereza kyokka olw'emirimu gye bagenda okukola tekibasobozesa kusiiba ne pereketya w'akasana akaliyo kati. Kati ekyo kiteeka ku mabbali ffe ate abali eno ate ffe ne tusiiba n'abali mu ggwanga lya Saudi Arabia abatali mu arafa baasiibye. Kiba sunna okuggyawo olunaku olwo n'oyolera empeerezo. Kati era nga ibaada eriwo enkulu kusaba olumala dhuhuri nga bafuna kutuba. Nabbi gye yasomera abantu b'omu arafa sallallahu alaihi wasallam وأعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقل حديث مفاهو إياكم ومحدثات الأمور erimu gamba abantu utakolagana na byabuzuzi mu ddiini sunna zange muzirinyise manyuma gego addu alaiha binawajid. Hadithi eyo eya Irbad bin Sariya mpanvu ddala era erimu emisomo mingi gitusoma mu lusenyu arafa. Bwe tumala edduwa ne zitandika. Edduwa zibaawo za mirundi 2 waliwo eziri jamaayi nga waliwo munaffe asoma nga tuddamu amin n'obeerawo ezokinoomu nga gwina okwesabira. Naye lwakuba tulina kuba nga tuyimiridde naye tekigaana nti omulamu
oba ne muyimirizaamu ne batandika emisana ne mukirya oba kacaayi kubanga omusana gutambula na kacaayi. Then obirabidwa endala oyinza okufunayo munno 2-3 ne mudda wali nemweyawula mpaka obudde buziba. Ebyo biyitibwa abatagenze mu Arafa ibada yaffe enkulu ey'okusiiba. Su'ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an siyami yawm Arafa faqala tukaffiru as-sanata al-maadiya wal-baaqiya. Bwe bamubuuza sallallahu alaihi wasallam empeera eziri mu kusiba olunaku lwa Arafa kubatagenze mu mikolo, n'alyanukula sallallahu alaihi wasallam nti empeera ezirimu Allah akusonyiwa amazambi g'omwaka oguyise n'ogujja myaka 2. Naye ategeeza mu matono si gonna si amanene tegayingira awo. Si muntu genda kukola buseegu bukaba bw'atayimire 12 hours enjala emumu 12 hours mba musonyiwe. Kyategeeza nti bakusonyiwa amazambi amatonotono gakaŋŋaŋa gakakongolero gakaliba tegenyenye nakwenyenya ogattawuba. Kati leero ku magalibi ogenda kuba wakayisanyo k'amaanyi enkya ekibanyuma ekigwa n'amenvu. Era bannaffe abali eri enkya bo tebalina yidi. Ffe tujja kubeera nga tuli mu yidi naye nga balina emikolo mirala. Balina emikolo mingi nnyo. Bakitugamba nti ekibanyuma ekigwa n'amenvu enkya yawmul hajji al akbar, olunaku lwa hijja olunene olusinga okubaako emikolo emingi. Ate nga gikutula mutambulira malungu tegiri mu kifo kimu, ddamu n'oddamuli. Kati enkya okimanyi bwe kigwa n'amenvu. Okujjako ng'olina ekirala ky'ondyagadde okunkuuza ne obubaka bwe nsobodde okutuusa eri munnaffe atuwuliriza. Imamu neyanze toyanzeege kiri gy'ogambye nti biri ebirala byetaaga kumpi hours nga 2. Mpozi entanda gy'osibirira bannayuganda kufa abasigadde wano ng'ogyeko kugaa nti kusiiba kwokka n'emirimu emirala gye tulina okukola. Bigambo ki bye tulina okuba nti tukozesa ku lunaku luno? Ebigambo ekisooka kye nsibirira an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-ayna wal-udhuna. Ali muganda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Nabbi yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam okwekebejja ensolo gy'ogenda okusala amaaso mulimu gatalaba. An nastashrifa al-ayna wal-udhuna, amatu ensolo enewulira bulungi so si gwe kuwoza twaguze ente weri ku muzikiti awo nagambye omwana angulira embuzi weri awo ku muzikiti tugenda gisala iri adha gyekebejje oba ddala etuukiridde bulungi. Ebisaanyizo byebyo ekyo nkikuzannya bagenda osala bangi naye abasinga yasigala mu ofiisi n'akuba akasimu tibasale kati bali tebafaayo. Ibaada oba osaze ogikola gyenyikiremu bulungi. Then olunaku olwaliro oyitiriza ekigambo la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ekigambo ekyo kiddingana ennyo kuba kirimu aqiida. Ate nga aqiida okakasa nti Allah tomugattako, omwawula bulungi, bayikabaka w'edduwa era edduwa zonna zisibukako ekyo ekigambo. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam.